okutuwa embalirira oba audited books of accounts okubalaga sente zammwe ze bakuŋŋaanya meka ne tukozesaako meka zizi neziriwo kati percentage buli omu afuna ezize era etteeka libagambako solooza gaba solooza wa abayimbi solooza collect distribute otegeera naye abakulu ate emyaka ena ekintu ekirina okubeera two-way traffic nti solooza ziyingira gaba zifuluma ebadde yafuuka one-way traffic basolooza naye bayimbi tebawulira ku nnusu gwe tobawulira eyo tobawulire nga bakomplaining bagamba nti abasajja kiki mumaze emyaka ena nga temufuna sente ate ekyewuunyisa lwe baagira okugabayo bakwata obaale bukadde 3 ne batugamba osimanyi kapaaso byakoze bitya ng'omuntu omaze emyaka ena tofuna sente n'oli okulaba akameseji ku mesimu agamba banka akawunti yo tugitaddeko omutwalo nawulwo gwe bawa akakaaga waliwo gwe bawa akakaaga ng'akakoledde emyaka egyo oba wayimba nyimba akakaaga tetwogera ku kaddoola akasiringi oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda awe wa mukwano gwange ogutateganya teguzanvuma abasidi omusunsuzi linnya lyange agaliwo omukutu kwe tuli olunaku olwaleero olunaku olwaleero ndi musanyufu nnyo nnyini ddala nina omukulu gwendi naye ajagera maaso n'okuba nti ababuuzaako ebigambo tujja kuba nga tubigamba abatulaba muli mutya yoyo nkoyoyo gegange nakanyanjunge bwayanjula kati nga bwanyanjudde ebigambo katubigambe ebigambo katubigambe so nina omusajja is an artist yoyo musajja aluddewo ddala ate nga omuziki tagwamu mugwe agutegeerera ddala mbuufu obwo so tugenda kubanga ebigambo atubigamba nga tuyitira ddala mu direction eyo olunaku lwayo tugenda kwogera nnyo obukulembeze bwa music wano nze atali mukulembeze lwaki onyingiza mu nsonga z'abakulembeze toli mukulembeze naye okwatibwako nnyo ekigenze wala ekyo kyoli mutuufu nkwatibwako buli ekigenda mu maaso kiringa ebiri e Uganda of course tetuli ba minister tuli ba MOP tetuli ba RDC tetuli kinaye ebigenda maaso mu ggwanga bitukwatako ng'abantu automatically gye buvuddeko nalaba ekibiina oba eringa bode batwala emanyiddwa nga UPRS Uganda Performing Rights Society mu buufu obwo ng'ovuddeyo ng'osaba wabeewo AGM naye ensaba gye wali ogisaba yali teraga nti nno oli mukakkamu n'akamu kyogamba nakwata jjinja tewakwata jjinja naye ensaba gye wali ogisaba ate yali ya bukakkamu n'akamu ekisookera ddala AGM gwe wali osaba yaki era AGM kyeki omulabye okukisooka kimwanguyizaamuko kansooke abalabi mbanguyizeeko ku kya UPRS kyeki UPRS kyekitongole ekisolooza oba ekisoloozeza loyalties kiki bwe busente nti nga ovudde ng'omaze okuyimba n'ofunayo akasente kano kuwandifunye director oba mu performance oba mu kyebirala kati waliwo bino nga bola nti radio stations nga ekyandibadde nti bagenda baziggyako license ey'okuzannya music sente ezo zigenda mu loyalties okitegeera bazijja ku mabaala bazijja ku ma TV ku mahoteri kwa buli muntu akozesa music commercially n'emikutu gino gyolaba digital platforms gimugatta abantu era gyonna ssebo egikola bagisoloozaako sente loyalties ez'enjawulo kaakati newabajja bateekawo gavumenti neteekawo ekitongole ekitongole ekyo kiteekebwawo gavumenti etteeka eriteekawo Copyright Act yeteekawo UPRS nti wajja kubeerangawo collecting society etya emu
Esekeza tetulina collecting society ndala mu Uganda. Mukubya music omanyi ku buli band of rights wabeerawo etya mubanyi wabo bwa monopoly. Kakati tulina UPRS yukayi soluziza abayimbi tewanabeerawo ndala wadde nga waliwo ebirowoozo nti oba oli awo ke kaseera tufuneyo endala ez'obwannannyini etali ya gavumenti neeri esi ya gavumenti naye kugamba ekumibwa mateeka ga gavumenti okiwera nti gavumenti yalina okuwa olukusa okukola endala okitegeera tosobola vaayo n'okola performing gundi ekuŋŋaanya sente ndala nga gavumenti ekukkiriza oba nga tuyita mu inspectorate of copyright and neighboring rights eri under URSB kitongole kya gavumenti. Kakati UPRS bwebegenda kitegeeza yaffe ba members nga ba artist fenna mwena kibakwatako nga ba stakeholders yaffe. Kakati ne bwe kuba tulonze abakulembeze obanga balondeddwa abakulembeze babeerawo ku lwaffe in trust kati balina okukomawo ne batulipotingira amateeka agagifuga UPRS gagamba nti top meeting oba top organ ekola amateeka amakulu agasembayo okutambula ekibiina gakolebwa mu AGM oba annual general meeting ebeerawo etuula omulundi gumu mu mwaka ne bwe muba mwagala kukwata mu constitution okukola biki mwina bikolera muki wabeerawo crisis bamemba waliwo era amateeka webayita okukola ki okuyita extraordinary general meeting etunuulire ensonga nga bwe zitambula. Kakati twagenda okulaba abasajja kyali mu mateeka kibakakatako obutasukka waakiri myezi 15 nga bayise AGM. Lwaki giba myezi 15 si 12 ati 12 n'engamba bwe finga 12 giyitako tebalina sukkayo emirala 3 omwaka we guyitako tebalina yisaawo myezi 3 nga kugamba ke kawindo kuka akaaliwo okitegeera. Kakati nti era mu AGM eyo mwe batuweera balina okutuwa embalirira oba audited books of accounts okubalaga sente zammwe ze bakuŋŋaanya meka ne tukozesaako meka zizi neziriwo kati percentage buli omu afuna ezizi. Era etteeka libagambako solooza gaba solooza wa abayimbi bayimbi solooza collect distribute otegeera naye abakulu ate emyaka 4 ekintu ekina okubeera two-way traffic nti solooza ziyingira gaba zifuluma ebadde yafuuka one-way traffic basolooza naye bayimbi tebawulira ku nnusu yakigwe tobawulira eyo tobawulire nga bakomplaining bagamba nti abasajja kiki mumaze emyaka 4 nga temufuna sente ate ekyewuunyisa lwe baagira okugabayo bakwata obaale bukadde 3 ne batugamba osimanyi kapaso byakoze bitya ng'omuntu omaze emyaka 4 tofuna sente n'oli okola akamesegi ku mesimu agamba banka akawunti yo tugitaddeko omutwalo n'olwo gwe bawa akakaaga waliwo gwe bawa akakaaga ng'akakoledde emyaka egyo oba wayimba nyimba aleto akakaaga tetwogera ku kadoola Uganda akasiringi ate sike Kenya kafe ka Uganda kafe ka yu okitegeera abaganti kakati waliwo ekitali kiki ekitali kituufu waliwo ekitali kituufu aba artist babere bakomplain ngaawo kakati zisijja okuplaningira eno bikivinga tetubeddeko kyetukola kwekwata ekalamu netuwandika namutayiika kisebo mukulu URSB tetugenda gwe regulator w'omusajja ono ngatutwala kagudu ngatutwavuga sipiidi kiki kyo abakulu ne bafuula nti ne bazaalawa tebagirabye baluwa wayita wiiki emu ne tulwandika endala tibakulu
ebbaluwa yino twagituusa ne received copy yino kati mwefuula temwalaba bbaluwa oba ensonga zitwogerako temuziraba. Tugenda kubaddamu musirike bwe baagira ffe tebaatuddamu bawandiikira UPR bawandiikira board chairman nga balinga abejjako ne bamugamba owaayi bamemba wano bacomplaininga wali noono memba ono yoyo ensonga ze ezayogerako mufuba okulaba nga mutegeka gundi ne bakomaawo yalina kubeera ya 27 March ate yabaayo tuli mu April abakulu bo gye baakola nga bawandiikira regulator bamugamba nti tukkirize twongereeyo. UPRS awandikira URSB mukkirize twongereeyo AGM esembereko maaso esombereyo maaso naye ebyo byonna babikola ffe bammemba nga ba stakeholder bannanyini content gwe basoloozamu gwe basurvivingira kuba gwe bali presenting tebatubuulira nti bannaye kati nno ABC oba lwa nsonga eno n'eno agali mu nkuubo tuwulira kubanga tuffe tebatuwanga official communication naye nga tukimanyi bwe beekwasa nti tewali ssente zitegeka AGM emyaka ena bw'obadde nga one way traffic kisolooza busolooza lwaki ogamba tolina ssente. Ekyokubiri omwaka awo 2022 nga guggwako era bagenda 2022 baliiramu awo operation wealth creation afande sale muzeeyi bla omanyi kati esente ate twagala kukozesa z'abayimbi nga abasajja babawa akawumbi mugende mweterezeemu administration biki abasajja UPRS naye tebabawa kaabwe nga nti genda oteke mu nsawo baakawa kitongole kitegeeza kalina okubeerako accountability n'okuddizibwa era bano be bakolera tulina okumanya nti wayi baatuwadde akawumbi naye kakoze eki ne gye buli eno tetumanya accountability naye bagamba nti ekyabalemesa okukola AGM bibuuzo butaba na ssente tuba tukyali awo ssente zitegeka oba ssente zabbawa za kutegeka AGM tuba tuli awo nga nno ffe bammemba tugamba twali tetwagala na ssente ne bwe tebatuwadde wadde ne bwe batugamba nti balina zipangisa kifo tujja kyepangisiza oba kati tunatula tugende batuyite mu compound tunatula awo mu muti biggwe abakulu tuba tukyali awo beekwasa tebalina ssente ne bakyusa CEO owa UPRS boodi bwekyusa CEO mpulira era mu mankwetu byambu tebalina ssente abaddeko omukadde bw'aba abadde afuna emitwalo 4 oli azzeeko ne bamuwa 10 ne bamudabulinga naye tebalina ssente tebalina ssente kakati ate tuli awo nga balioka bafulumya notice nti kati AGM egenda kubeerayo nga 3 May mugirindiridde kakati kufa ab'olusirusiru sigenda kuleta lugezigezi kubangerabalabona yegeziwaza anti bali baba bakulanga omusiru ne tukwata era ekalamu tuwandika tugamba kubanga eri AGM eyo kisooka abasajja abo bwe bajja mu ofiisi waliwo aba artist abasooka ogenda ne bacomplaininga nga bakonti kajja kati akagaba atya URSB mfo gy'okutereeza yagamba kampani yaffe egitadde under receivership bwe giteeka under receivership boodi yaliko ne bagigoba ne management yaliwo ne fireban bamukyusa ne bakyusa amaawo constitution baleeta boodi empya bo ne bakyusamu ne constitution nga ba stakeholders we muli kugamba ebintu omanyi waliwo ekintu ekyo leetawo bagundi befuule nti webali oluusi ne bali tebategerayo bakyusa bateekako mikono kuba constitution naye nga bameka tuli bamembers 13 agakatonda mu ggulu tebaawera wadde 10 abakyusa ki that means that is not even 1% constitution eyo kakati anti babatika mateka quorum is 100 people
kasita baba kunganya omanye ebintu byabasomye gwe si byangu kakati bwe bamala okukyusa awo obaleeta boodi eyo ne bagikwatamu constitution ne bagamba tekisooka bamemba ba boodi luli abaali 21 oba 23 babeere 11 naye 11 ffe nga ba stakeholder abayimbi bannanyini product ffe ne batuwaako 5 bali ne baba 6 bali 6 regulator yalina okukola ki okubalonda kujjuza boodi naye kati neve twebuuza nti regulator yaleeta 6 Bank of Uganda bwe regulatinga banka yegirondera boodi oba wano fufa bwe regulatinga team yegirondera abazanyi yeronda bakochi nti bano bebana kakati abasajja kati tebakoma ku ekyo ne bagamba ne kuba n'abataano be bawadde ffe bammemba abayimbi bano bakajanja nnyo omuntu okufuuka board member ateekwa okuba nga alina diguli ku olevo nga yafuna credit mu luzungu yafuna credit mu kubala zino qualification za kikula ki ngate muyimbi just an artist ugambe nga ne president w'eggwanga bamusaba bbalwa ya senior 6 mwe babasaba diguli ate si diguli bw'obaga wagwa okubala n'oluzungu wanya n'okugamba nti weba teri apa first apa tojja wali ng'ate ne ku elevo artist olina my principal passes oba 2 oba kugamba bwe bw'obukwakulizo bwe bateekawo abakulu okitegeera ani abagamba teeka kugamba tuna ne bakola akagundi kaabwe kakakuni kaabwe nti babasibira bweru kugamba artist ne babasibira bweru naye nga ensi yonna ekimanyi nti okubeera artist teweetaaga diguli naye nga ate tukimanyi nti teriyo kusoma kusinga practicals nti ne bw'oleeta university professor mu byenfuna n'omuteekaawo n'omuwa akawumbi n'oleeta ne kirumira ataasoma n'omuwa akawumbi goza kubombi kozesa zaawukana nnyo goloza kubombi ani anazizaza kakati bano babakulu bafuula nti okubeera artist olina okubeera artist kigenze wala olina okubeera ne diguli naye okufe baleeta abadiguli mu 2 anti baleeta amagezi ag'ensusso amagezi amangi mabi nnyo olina oba n'amasaamusaamu amagezi amangi esekeza mumaze emyaka era nga temufuna naye nga ab'amagezi amangi be baliwaawo be bategerera ekintu ekintu ate olina boodi ey'abataasoma baagabanga akasente buli mwaka naye nga abayimbi kye bakomplaininga katono n'ekyokubiri otegeera otya nti kamiliyoni kafune zino gundi kafune zino bano bo nkugambe lwe baagabyeko omwaka ogwedde kapaso omutwalo mwagusanga kwa omutwalo 2-3 kakaaga you can imagine nazo honorable Lecho Maguru yafuna emitwalo egi 2 si jogo karo kasita nalindowooza ku time eyo yali afunye obuyimba nga bukuba kwanza nasuka nenda kwangu omutwalo ningamba nosera kwambadde silent omwaka oguwedde si provisions nnyo nyimba naye sirikira omwo mbandi awo ngenda okola ku kitimba omukyala avuddeyo ayomba karo kasita n'embuzi mmwe mumpa mutya emitwalo afuta 5 years yafuna gumu 3 23 yafuna 23 neera jukiro gogo maka gwabadde ne lijula music mungi 23 agikoledde emyaka emeka ena yimwakubidde anti kale n'ebisigadde byonna kakati twakulukunyiza ebbaluwa endala latest abakulu tubagamba ffe ekisooka twali tubasaba ejm eyanga 27 March eno eribwa bweru bwa mu mateeka kuba etteeka Copyright Act egamba nti singa boodi eneeremwa okuleeta audited books of accounts mu mwaka ejja kuba automatically beegobye mu ofiisi okuleka nga babuulira registrar ensonga eyabalemesa okubeera neki ne AGM eyo naye n'agitwamu n'agamba ndala ntuufu
kati sewo omukulu registrar ye yalaba ng'ekyesente ddala kituufu naye nga tewali covid babadde basolooza omwaka oguwedde naye nga 2023 tumaze emyaka ena ffe tumanyi myaka ena tebatuwa sente kati baleeteddeko zagumu ate baafunayo neki akawumbi seed capital kati tugamba nti lwaki luli bwe twafunanga sente lwe bagamba boodi yali yabataasoma by the boodi yabataasoma lwe yasemba okukola AGM 2019 yaripootinga nti yali esoloozezza obukadde nga bugendanga mu 600 eno ey'abaasoma bwe yajja okukola AGM eyasembayo yatugamba yasoloozezza obukadde 274 abatasoma bakuŋŋaanya 600 ate nga bagaba abaasoma kaakati twawandiza tugamba tetwagala AGM yammwe eyo abaagala okwesimbawo kuba board members bateekemu nominations naye jjukira ne nominations ate abalina okuveeti nga yene boodi eyabo ebaddeko yeyina ate okuveetinga ba incoming MP ali awo nga yalina ate okuvootinga ate abagenda okumuddira mu bigere naye abasajja balo oba ali abaloga abantu obeyasoma n'okola ebintu naffe abataasoma baartist nga tubiraba nti nedda ekyo tekijja oba bali mu bakuŋŋanyiza sente bazibawe nga kitole kinene nnyo bwe kati twawaddiza tugamba tetwagala AGM yammwe kulondera mu mateeka ge gamu kyetusooka okwagala priority the stakeholders twagala kukyusa mu mateeka tetukkiririza mu artist kubeera nti okubeera board member alina okubeera ne degree alina okuba nti yafuna credit mu kubala mu math byonna ebyo biri ridiculous ekibuuzo ani akola akakuŋŋunta kaba artist nga tonafuka artist ani akola akakuŋŋunta kaba artist naga nti jangu n'empapula za ndowooza wawulira walukaga yayimba nti engeri y'okuyimba kyekutaliimu ki interview kati lwaki nekimenke naye yagamba bino okuyimba tekulimu interview kati lwaki babasaba esawa zino ate naye nga atejjukira nti essomo erisinga y'omuntu agenze hand zone ayiga hand zone ozimuyigira mu field kyobalaba nti ne bw'oleeta omuntu eyasoma ng'omuwadde akawumbi n'omugamba nkolera hiiti awo esobola okumulema ng'omuwadde instrument si zonna na buli kimu n'esente ozimuwadde n'aleeta ne degrees oba PhD abantu ne bamugoba ku stage evaayo kakati so zizi ensonga ezaffe teziri musansi mungi nti alimu omuntu okutegeera then loyalties ekitegeeza bwekituuka ku loyalties temuli bakakkamu temuli basiimu ate nkugambye tusiima tutyanga emyaka ena nakolayo 1,000 mu myaka ena nakola 1,000 gumu kakati omutwalo sooka oguntemere wansi buli mwaka wayingizanga 25,000 25,000 naawe njagala ombaliremu muganda 25,000 wasasula studio sessions kale bangobe mu kuyimba kangende nziryeko emmere okumala omwaka mulamba mpangiseeko ennyumba nyambaleko engoye kusirinya 1,000 25,000 ate ozitemiti buli mwaka 25,000 kati obukulembeze bwa UPRS we muba nti no mwetaaga bukyuke muyina kuyita mu mitendera kyogamba nti kati UPRS ekyuke kale wetugamba nti yava mu mikono gy'aba artist edde mu mikono gy'aba artist tulina kuyita mu annual general meeting oba extraordinary general meeting ebibiri naye obuzibu bwaffe neeno annual general meeting ejja nti era batugamba tugende tulonde abo abataano bo be batuwaawo ffe tetukkiriza tugamba lwaki abataano gwe regulator lwaki ate gweyagala okutusalirawo era si tuberenga wabula ffe bamaina kubanga oli bw'aba akusinza majority kitegeeza ye byayagala bibikola ki
bye bikola kakati twebuza ate nga eno private member organization okiwulira naye kati URSB ejjawa sebo authority ne mandate yefuula nti ate kati yo yeyina okututegeerera wadde kama negitadde mu receivership naye tegiwa ate lukusa kugamba nti bano bategeerere kubanga abasajja abo bannamateeka bano balina okutonda nedda ekyo mukoze kikoze kubanga last year bwetutuula mu AGM Baptist ne bagamba nti esente eziriwo ezo obukadde 2.7 muzigabanye Baptist kale muzigabanye kyenkanye director owa copyright and bearing rights mu URSB n'akigaana era tezaagabwa yagaana setu zigaba yesigama mu kawairo mbu kyali kimanya mateeka ate nga mutuufu nti abamu balina funa pasenti nti kubanga kitegeeza n'atakoze n'atayimbye ogwo omwaka afune sente ze zimu n'akoze nnyo awo nga mutuufu naye twebuuza kati kino naye kino kyo ekirabwako n'omuto ayonka kyo abatasobola kukiraba kubagamba nti nedda ekyo temukikola nti organization tetuyinza kubeera nga ate bo bammemba balinako abantu 5 ate mbali 6 ate nga be basala nawo ate ne kwaba 5 betuyina abasatu badduka tebaliiwo mu ggwanga kakati boodi eriko abantu 8 naye nga Baptist balinako 2 kati bino byonna nga bigenda mu maaso nja kusooka mpoozingeko kaawo nkubuuza ekibuuzo oli mu federation mwendi oli mu federation then waliwo ne UMA Uganda Musicians Association nayo mwoli thank you so much ekyo kirungi ebibiri ebyo federation ne Uganda Musicians Association zikozeewo ki wakati mu kunyigirizibwa kwa UPRS kwe bataddeko nga ba artist zitekinze steps ki simanyi ng'omuntu omanyi waliwo ebintu ebingi biba bigenda mu maaso gwe nga tobikola ki under the carpet ne bitambula naye nga legally babadde naye nga nabo abamu babadde bademandinga nawulirako okubawuma nga bademandinga personally nafunamu ne chat ne Kenzo ye president wa federation era naye simusanyufu kubikola ki kubigenda mu maaso era njagala okubuulira nti nga ba artist tuli wamu ku kino kubanga teri artist ayinza kusanyuka ki okuleka abo bannakigwanyizi g'obeera nakigwanyizi abalina bayisaawo nze banne mumpa omugaati gwanyizi naye nja okukubula kati kino tekyasobola nakigwanyizi kubanga bammemba tulinga 13 gwe tosobola kugula nakigwanyizi omu noga nti agenda kutegerera abantu 19 tekisoboka otegeera so ba artist tuli wamu ebintu bino bitunyigira wamu era njagala okubuulira kantule mu kamera balina kwetereeza nkugambe kubanga tetujja kukoma ku demandinga tetujja kuzikiza we'll keep demanding and demanding and demanding and demanding paka juzi omusimbi nga gumaze okutuuka ku side ya federation ndabyeko embeera ezebeerawo naddala mu ba artist ne ba managers baba artist wano nawali of which nalaba mwana munezi MC Cats n'abalala yada complaining nnyo manya abadde agenda maaso okuba nti amanaging aba artist 2-3 ng'agamba nti tebagaana okuba nti nno bamuwa ku nsimbi wano nawali omanyi ufana nawe ekyenandirowoozezza ku kya federation ekisooka nze saali omu ku original members omanyi federation eyo ziba association zezifederatinga kakati nze nabeera nnyo ku side eno kubanga nali mpulira nga association gye nali ŋŋandimu umanji gye byatandikira wuma tekwatagana na federation tekkiriza kugenda okitegeera nedwe basinkana baclashinga luli olwasooka esaaliyo gwolumpa bagenda bigayi n'omukyalo ono akitwala ekibiina nawulira nti baali baagala ebifo ku bodi ya federation ate nga federation eringa etali ready simanyi awo sijja kulimba kale tudde ku kino kyetubaddeko
nange federation sijja gamba nti ndi mukadde waayo actually nekintwala mu federation kuba nalaba olutalo lwe tuli mu sirwange naddala katugambe nti olwa copyright olwa UPRS nga nti nina okwengeginga wuma n'okwengeginga federation tulabe tutambulira tutya awamu so awo ensonga ezimu entandika zitegeera naye kyemmanyi mbu balina si nti balina kyemmanyi waliyo secretariat waliyo emitendero maye buli woogenda wabeerawo amateeka gaawo agakola ki agafugawo kati nze katsi naani muwadde gabuwa kwasirowooza nti ajja kuleeta amateeka ge gaba gafuga ewaabali okitegeera wabula agenda ababuuzi bannaye akasente mwatugamba ABCD nga akikoze official agenze wa atuukidde ddala ku soosi ensonga ziggwa zitya lwakuba nawulayo naaga omuvuuvuume onabira bisimu adde bitambuza ku mukutu kyate kati bamwokyayo dda kugamba kati ebintu sibitegeere toba nsabiko abeeyokya kubwa Seruganda ayagala ku kisawo wali bamwokyayo meka kati ati mwe mubimanyi asimanyi naye yayagala bamusunire ekinyama gawe ekiri awo alina kukola atya ku kinyama wate okuba waliwo amateeka oba tayagala gagondera agati mbaddewo muva kudagendera mmwe aga tayagala gagondera mateeka ebyamateeka gamuddeerirawe buleete nedda ate awo sijja kukkirizaganya naye bwaba balina amateeka kirungi okugakola ki okugagobera okuleka nga agamba nti amateeka tegali ki tegali streamlined bulungi tegali fair era wabaga tegali fair aveyo agambe nti okugeza etteeka okugeza nga bwadde bwe tuwadde mu nsonga za UPRS nekuga nti abasajja abakola etteeka bakola bakwata ku tteeka lino naye ffe tulowooza nti kino kirina kubeera bwekiti ne bwekiti okitegeera so si kugamba bugambi nti anze saagala byamateeka kati mwe nga ba stakeholders naddala ba artist temulina mbeera gye musobola kukola kwecwana kuyimiriza UPRS collectinga ssente zammwe kubanga mu mazima amatuufu muvuddeyo beyond reasonable doubt ne mukakasa ati banna izo zikunganyizibwa tetukola ki tetuziraba ebikolebwa tetubitegeera ndowooza mwe nga ba artist temulina kye musobola kukola kuyimiriza abasajja bano kuŋŋaanya ssente zammwe anti bwe baneefuulira bandiwulira ne balemera mu kasooli kubanga esigamba tetuli ku biboozi bya ku street nga buli wano nti tunyumyamu ekiboozi kubanga ayinza okugamba nti ayo bye mwanyumyamu biboozi byammwe tugenze maaso ne tuwandiika officially era nabo ebbaluwa ne tuzibakola ki ne muzibakwasa ne offices endala zitulowooza nti ziri related ne tuziwaako copies kati lazima yagalagaana bwe bagaana okutegeera nti baliwo kukiikirira ffe tujja yagalagaana ba artist bajja kubasindiikiriza bafulume era ba artist bajja kukwata UPRS yabwe bagirevolutionalizing ebire nti ekola byerina okukola ndi confident about that nti omuzungu agamba nti time is a healer kijja kati AGM eno mwagigobye kati mwagala eriwa tugamba nti AGM ebeereyo singa tuba tufunye a special general meeting before the AGM ne tutereeza amateeka ate kati omwagala otereeza amateeka ante tukisabirira mu mateeka that means it has to be a GM itself eyo joga meeting ate ekyokola tugamba nti eyo a special general meeting erondewo an interim board eneetegeka AGM kati luno nga lugenda kuva ku ntandikwa kagenda va ku ntandikwa naye byetusaba si bizibu naye nga biri lwedde baweebwa bo bali lwedde bemubisa okuleka nga bagamba nti ekitongole kyabwe bakisikira kuva jjajjaabwe naye bwe baba nga tebabisikira ku bajjajjaabwe nga betwogerako
bili legitimate ezagezo okusinzira ku ssemateeka influence yammwe ku kukyusa obukulembeze bwa UPRS yandibe ntono mukko. Ate lwaki nga nkugambye nti etteeka ligamba nti AGM ye top organ esembayo waggulu but temukyagifuna ate era copyright law mu tteeka eritufuga ng'ovudde ne mubiri boka constitution ke bakyusa aka UPRS ne bateekamu obuwayiro bwabwe obw'ekiyaaye era nayo eteekawo mu mateeka akali akawayiro kenkusomedde nti singa wayita omwaka nga tebawadde audited books of accounts automatically babeegobye mu office. Ekyo tekiri mu mateeka ga UPRS kiri mu mateeka ga Copyright Act ya 2006 kitegeeza mu constitution yaki ya ggwanga. Omanyi constitution y'eggwanga ye supreme law yesembayo wakuba ebawaayo kawindo nti okulekanga copyright inspector naye ekyo tekitegeeza nti copyright inspector sobola inspector of copyright and neighboring right nti asobola okwekwekaawo n'akola ebyagaddi benga lye okiwulira era naye tuba tujja mutwala mu mbuga z'amateeka oba bayagala oba tayagala anti lawyer tuke tutegeere oba lawyer bamusomesa ku ddibaga mateeka so tetumanyi omanyi ekirungi ky'okuyimba abayimbi kugambe tusomera amateeka tugasomera ku street ku mulimu. Then wabaddewo ko embeera anti federation omulamu gwali omukulu gwali gwa spearheadinga copyright but later on akasimbi we bitandika okujjamu akasimbi abamu ne bagamba nti muvudde ku principal wani agambye no kibadde mu public nga bagamba nti we byajjamu nnyo ssente mwandibanga mwava ku principal point that is the copyright okugigobako paka ku nsonga esemberayo ddala wali kansoke making it two things clear saa kwogeranga administrator ku side ya federation administrator naye kyemanyi for a fact nti tebakivangako. Ekyokubiri nti ekintu bwe tuba twogera mateeka nti copyright tekiri achievable in one day si mwezi gumu kina a lot of back and forth okiwira kuba nsonga za mateeka za kuwandika mateeka agagenda muki mu constitution y'eggwanga ate bamala oliteekamu siga nti banaga tukoze ensobi enkeera balijjemu tekibeera bwe kityo wabeerawo okwetegereza back and forth neyo Copyright Act ya 2006 bagenda okugikola baali bakoma okukola copyright gye twatambulako abafuzi b'amatwale baali bagitukolera mu gyataano baali batambulirako paka 26 okitegeera newalyoka wajjawo eya 2006 okitegeera kati I believe ne kino kijja okitegeera but tetuyinza kubeera nga abalowooza nti abayimbi tugambe mutuwe kino ne kijja there and then. By the way copyright tetegeeza bayimbi bokka olano bwe tutudde kubanga myam versatile nebino ebifaananyi mbirimu okitegeera kakati neno copyright composer copyright omuzanyi wa firimu abeera ne copyright omuwandiisi abeera ne copyright omuwandiisi w'ebitabo abeera ne copyright so kiri broad lwakuba abantu balowooza copyright bategeeza bayimbi bokka neyanza awo wennyini nalabeko producer Washington yabadde n'omukulu Ragadi ne baproducers nga bakuŋŋaanya but he was spitting fire producer Washington yagambye eki yabadde agamba mbu abayimbi ba Uganda basinga balobotanga matutuma nti bakolaki kale kankijeyo ekyo si kye yayogedde kyennyini kati kanjogere ekituufu kye yayogedde yagambye nti balina agaloboozi galinga ga bikere okitegeera nagamba nti ffe tuli basajja b'amaanyi nnyo bo ba producer nkotinga bigambo nti ffe tuli basajja b'amaanyi nnyo mu industry eno bwe tujjawo endongo zaffe ne tubawo ebirowoozi byabo abayimbi bayimba bubi balina ebirowoozi omanyo ekimumonyaabonya ekimonya Washington yala okitegedde
kubanga bw'ateekawo studio ye Washington aŋŋambeyo oluyimba lwe yakolera obwereere kuba issue yabadde era ku ssente yateekawo yagenda n'akola studio ba nayiga producinga najja n'atuula wali asasulwe okukola omulimu ogwo era nja kukubuulira zibwe ngenda mu studio ebisebisinga nsasula ssente okitegeera kati producer mba muwadde zaaki production alina kukola ki alina okutereeza okuba ebivuga bulungi alina okukwata mu ddoboozi alina okutereeza alina n'okuŋŋamba nga mpulira awo oyimbyemu bubi eterezaamu okitegera kikimube kimusasuzza era bw'akola omulimu oguli feeke enkya sikomawuwe kati probably Washington alika bya producing abayimbi tebakyabifiiringa kati bamuddukako it is simple as that naye nga mutuufu kukya wano mu royalties bwe bacollectinga royalties waliwo kye bayita mechanical rights waliwo kugamba rights ziba nnyingi nga mukompozinga kuba n'omuwandiisi author abeerako naye ku ssente naddala zino nga bacollectinze royalties kazibeere za YouTube producer abeerako ne royalties okitegeera nange mbeerako ne royalties ne publisher abeerako ne royalties publisher ngamba waliwo omuntu katugambe nga kasiwuukira nti aguze oluyimba oba bano nga bola nti Swangs Avenue ayina royalties z'alina ofuna ate byanjawulo waliwo nga oli publisher nga ne rights zize gwe nga yakugula exclusively okiwulira kakati ebiseera ebisinga wano e Uganda abasajja abo tubasasula ssente ba producer exclusively bakiveemu era gyovola babo batomuwadde ssente boyita ate abo baliwo n'abaana abawa ssente n'amutambuza okitegeere you know those stories kati ye kyembuuza ye bw'abaaga abayimbi businga bajja endongozi kale abeere n'endongozi ye azeyimbiremu aziteke alaoba anasurviving yayimbako ku luyimba ayimba ezize kuba badde balaga nti bo baproducer kati naddala ku ssente nga zino ezazze nti at least baproducer bandi badde bafuna 80% ku ssente ezo ezajja mufedde bali funny they are just being funny bibaga nti bagala 80% aba bali funny olwensonga yakyadde kimunyiiza mu bino byonna ebyammwe ebya federation byemukola ndowooza ati mumufudde nnyo ku bayimbi ng'ate abayimbi tebalina kye bali bo baproducer be bamakinga abayimbi mukyamunyoga nti balina kye bali kubanga producer abatali muyimbi naye talina kyagenda kukola kati ye akuba nnyo lwaki takuba Evan nga hiti eziriko zonna z'ennyimba eziriko zize aleme kukuyoma n'abayimbi yakuba ennyimba ze bw'aziteekayo lwaki atawanya naye nga tumaliriza nalaba UNCC Board of Trustees oba we babayita I stand to be corrected Board of Governors nalabako Bebe Cool nga alayira the neba artists abalala Fina kuliko Lilian Babazi kati nga ffe abali eno ebbali ffe twekanga kulaba zi Bible ne Kurani nga ziri waggulu kuffe abasajja tebabanga bagudde mu gafo abo baba bakola mulimu kyo kyanguyiza ffe bafaani baba artist bafaani omanyi kankubulire hierarchy ya culture gitegeere waggulu waliyo ministry of gender labor and culture ye ministry esooka waggulu bw'ogivaako awaddawo UNCC Uganda National Culture Center Uganda National Culture Center etwala buli kintu ekiri culture related okitegeera abayimbi abazanyi abafirimu bano crafts okitegeera ffena tugwa under UNCC awo wansi waayo kuwa kati government policy nowajjawo NCF National Culture Forum kati UNCC abasinga bagabwe National Theatre yes National Theatre kinga ekizimbe but we watudde UNCC kati UNCC nga buli kitonga bwetwetwogera ku bya UPRS tine UPRS ina board naye ate wansi inawo management
management wali CEO okiwulira kati ne wano waliwo board eyo waggulu yetwala UNCC era kwe kuli ba Bebekulu kwe kuli ba Fina kwe kuli ba Lilian n'abalala okitegeera balondebwa ministry yeronda ba board members abo okitegeera so hii mukisa gwabe bafuna omukisa ne balondebwa kakati amaaso challenge gye batunulidde nti bulijjo tu complaining nti ekiremeseza culture ekiremeseza national theatre ekiremeseza UNCC lwakubanga balonderawo abatali ba artist naye ng'era nemabega before waliwo okero nga ye board chairman kati ye board chairman wa UPRS okitegeera naye yali artist kubanga musajja omuzanyi ayina troupe culture troupe so system agituddemu agitegeera naye artist kakati omugugu nze ndowooza baganda baffe gwe beetisse kwe kutulaga nti board lwebadde nga kati nga ba artist be bagitwala sawa kati board ku luno yaba artist katulabe enjawulo era nkiwa omulimu si mwangu kubanga okusomozebwa kungi kuba kati tugenda kubabuuza nti aha mutugamba ki kwati ne bali abatutwala baligamba nti aha twabawa board y'aba artist mwali mugamba board ebintu ebitambula olwokubanga tekuli ki ba artist kati muyina ba artist aha so ekyo nsubira kigenda eri baganda baffe kati abatutwala roles ki otwanguizaamu roles nga 2-3 ze buvunanyizibwa ki bwe balina nga bwa mirundi 2-3 Bebekulu ne banne bwe balayira kakiiko ako board ebeera decision making body si eteeka mu nkola bateesa tukole kino era balina okuteeka kati management ekulibwa director kugiteeka kuninga nti kino nga tekitambula kuba ne director alina okubaga ntwagala kukola kino zino sente muzikirize muzipassing and vote budget ebeekolebwa board erina okubeera okukirizaganya nayo okitegeera so zezo roles ezegeza byegaana tebiyita ate obikola otya balina okubeerawo kukakasa nti buli kimu kitambula bulungi board erina okukkiriza ewa guidance ne direction kati yo management neeteeka mu nkola kale atweyanza nnyo akaddeko tubadde n'omukulu yoyo ayagala kunsiibula nga tabagambe nti sebo nkyayimba nyimba nnyo kale yogera ayina akayimba akapya bakayita tele that's such a beautiful song osobola okanoonyaako wonna ku mutimbagano wonna kuva ku YouTube TikTok everywhere challenges kyekiseera ndoza zigende maaso n'okubanga zisimbula waliwo zakasinga okunyumira kali siriko nywegere kali kayimba kalungi anti ama baby ali ku kamera siriko nywegere onamushuza kamera wazi tubadde n'omukulu yoyo ng'agenda maaso n'okuba nti ensonga leadership y'abayimbi agenze maaso n'okuba nti akumenyeramenyera byolina okugenda maaso n'okuba nga omanya n'okugugula n'okubadde kugenda maaso n'okuba nga kutambula kansuubire okugugula nakunaggwa very soon AGM nga bagibawadde of course tusaba Katonda kubanga twagala ebirungi byereri kubanga twataaga NUPRS ye NSSF y'abayimbi kyomini ne obagudde kwakite takyayimba walina okubeerawo body eri collecting royalties infatti balina kulinda mwaka balina okugamba nti oba tugaba every after quarter no sina 6 months nyingi byovera bye system gyetwagala okutereeza okitegeera kale mukulu olulala ndi munoonyaako nga tunyumya emboozi ndala nga teziri tekiniko nnyo ezaleero omusajja ntute tekiniko nnyo ziyinza oba zitumenyemenyemuko okudigestinga naye abyebyo abasidi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo omukutu kwoli kera maaso okuba nti oliking a video Rukia yabadde ku camera. Thank you so much. Rukia